Waniko omukono gwo waggulu tusabe. Bw'oba osobola yimirira ku bigere ebyo. Nze ngenda kusaba ssaala. Bassebo ne bannyabo Katonda awulira essaala. Ate bw'awulira addamu. Wanika omukono waggulu. Katonda nannyini buyinza. Gwafuga ensi eno ate nannyiniyo. Tukuŋŋaanye wano mu kibuga ky'Ekitengeesa mu Masaka City. Gwe Katonda agaba obukulembeze nga tukusaba Mukama obukulembeze bw'ekitundu kino buwe Masaasi Mpuuga Nsamba. Obukulembeze bw'abakyala mu kibuga kino buwe Juliet Kakande. Mukama ate tusabye eri ekimanya kabonera nyweza Omugalatiyo n'Omubwati. Mukama abantu ba kuno basiimye omuti, yongera ogubaagazisa ennaku zino ezisigaddeyo baloote nga batiikinga omuti, era bakeere 15 buli omu ng'atuukiriza ekirooto ng'atiikinga omuti bw'ati, omuti bw'ati. N'ababadde tebagwagala baloote bagutiikinge. Mukama okola ebyamagero, waddira abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri, ate abalabe baabwe ne babawa ebyobugagga. Mukama tusaba abalabe baffe ennaku z'omwezi nga 15 agende okwekanga nga yatiikinze omuti bw'ati. Akalulu nga yakawadde Mpuuga, akalulu nga yakawadde Juliet, akalulu nga ka Mugalatiya. Mukama abatatulonde bazuukuke ku ssaawa emu ey'ekawungeezi, beebakire ddala otulo, agende okuzuukuka ng'akalulu kawedde dda. Mukama tukwebaziza kubanga obuwanguzi wabutuwadde dda. Twogera Mukama omukisa eri ekitundu kino mu myaka 5 mu nguudo z'ogenda otuwa. Tusaba oluguudo lwa Kitengeesa luyitemu paka Kyannamukaaka, Kyesiiga, Kaliisizo. Mukama abantu ba wano beyagalire mu nsi eno gy'obawadde. Tukwebaziza kubanga watuzeemu dda. Mu Kristo Yesu tusabidde nga tugamba nti